At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on abadde ateekateeka okwanjula embaga oba omukolo omulala gwonna. Sooka owulirize bino ng'omukolo gwo tegunnafuuka gwa muzizo. Gabagabo beemulema ku Nakatanse so okutali minyonyonto. Ekibiina Kitokiya Group kintumye enkubbireko nti be bokka abayinza okuluŋŋamya omukolo gwo gwe wamma n'ogweyagalirako ng'ekijoli ekisimattuse oluka. Batokiya Group bazze n'obukugu mu kuwoomya olulimi Oluganda n'Olungereza nga buli kanyomero ku mukolo bakafuula kitonto ggumbya, kubanga bwe bakwata busoomo okulambika tebabavaako nga temunnatyabulaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera. Bakubireko ku nooti 7 nooti 2 7 nooti 754 weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. Otyo mbakulisaayo nnyo mu kuwummulamu okwo munaatusaasira kasetingi kakyuseemu katono tufunyeyo ku kire ky'enkuba kibadde tekisuubirwa naye okwo kugera kwa Mukama tumwebaza bwebaza ku buli kyaba asindise. Tukyali nno ne Matayo tunyumya emboozi tunyumiza byatugamba yeebaka n'azuukuka ng'ali wali n'akola kino. Matayo tunyumizeeyo ku ebikuliko ebyenjawulo by'otugambe nti osobola okulaba ebirijja twagala otwongereko mu nnaku zino eziyise, emyezi gino egiyise oba emyaka egiyise biki by'olagudde? Byendagudde oba byenjogedde ne bituukirira. Katulabe kantandikirawo mu 2012 waliwo musisi gwe nasooka okwogera era mu biseera bya 2012 waliwo abantu bangi abaafa. Musisi oba yakuba eyo mu siiki naye nga abantu baafa. Era kutuuka musisi nga twakava ku musisi abantu ne mbagamba nti waliwo ekizimbe kye bagenda oteekawo nga kisingayo mu nsi yonna ne bakiteeka Dubai ne bakyanjura 2012. Tutuuka mwaka gwa 2013 ne mbagamba nti gavumenti ya wano erina abantu begenda okutta bangi. We barumbira bayali 2013 ya ne barumba eyo Kasese olutalo lwa 16 bwe watyawo. Ne barumba eyo Kasese yali 2013 2014 we basookera ebyasooka. Ne bagendayo kati tutuuka 2014 awo nga yakatandika ne mbagamba nti omuyimbi asengayo okuba omuto agenda kufa. So omuyimbi yafa yali AK47 kubanga yali asembayo obuto. Naye nga bino byonna nali ewaffe eri. Najja ku kibuga. Nali sinabayingira mu kibuga, bino byonna mbyogera nga ndi mu Kagadi. Of course bingi ebimu sobola byogerera wano. Kati netuyingira ebyo bya Felix Kaweesa ne tujja tuyingira eyo Kyagulanyi na mulaba 2015 nti agenda kukola ati omuyimbi agenda okubanga sayogera nti Kyagulanyi wabula nabagamba nti mu Uganda wajavaamu omuyimbi esimbewo ku ntebe ey'obwa president okujja wano kwa Papa Francis okujjako airtime wo Papula kuwambibwa kwa Susan Magara boat cruise okufa kwa Moze Radio ebyo nanzize nga byogera. Nebibaddewo bino bisisi kati bino byo oyo ye mujulira kati ebyo in fact twabaddeko mu twabadde tuli mu December zino ennaku. Nensoka ne mbagambako nti mu kumala omwaka waliwo abantu abagenda okufa. Of course bafiiridawo ku Freedom City. Then we nabagambira bomu eyakubye Kasese yakubye side ze ye Congo ye bomu ya ADF. Naye omuntu yebuuza bino obiraba oti obirengera otya? Kati ekyo
ekyo ekintu sikale okusinziira nga bwendi si buli kintu nti nandiyagadde okukinyonyola abantu naye ebimu bayinza obutabitegeera nobe babitegeera kati nze nganze mubamu byenesigaliza olimu maanyi ga kirogo oli musamize agabwa Katonda kubanga ebizibu byempiseemu teri murogo asobola teri maanyi ga kizikiriza gasobola kumpisa mu mbeera gyempiseemu abadde Mukama abadde Katonda kubanga wangi wempise wangi nzijukira bwonyumya gy'oyise mabegakaawo waliwo ennamba zewandagakaawo ez'amasimu oŋŋamba mwalimu ennamba ey'enjawulo eyali ey'omuntu gwe weewuunya era of course nti bwe twagenda ekagadi ne CID kati baba bamala okumbuzaabuza batandikanga kumpita mulalu kati ate ne bamala ne bayisa ssente ne bagamba tugende ewaffe bakole ki bakuŋŋaanye obujulizi okukakasa abantu be babba biki ebyo kati bwe twavaayo ne bakuŋŋaanya obujulizi abantu ne babajjako naye tebajjako bonna abamu babaleka kati olwatuuka batandikanga okukwata zino ennamba nga bazigata nga zifaanana ne zino ezo nali nina olwedde bali be baali bazimpadde kuba wanyumya wali nti bw'obula okumala akaseera aba Jones bakubira abantu bo nti baleete ssente bakugjayo mu America walwala webale nnyo awo webafunira essimu ezo kati essimu ezo zabakubirwanga nga basindikako ssente kati mu kusindikako ssente ezimu ne bazisigaza kubanga bwe nali nakatoloka Jones yali yabagamba nti Matayo yafudde abagala omulamu mugende ku embassy ya America muwa ambassador milioni 20 nti yagenda oguleeta kati abamu basigala nga bakyalina amasimu ge kati nze bwe nakola ku kyokuwaaba nasooka ne mbagamba munsindikira amasimu ago gemwateekanga ssente n'agabakubiranga weebale nnyo kati ennamba ezo bwe twava mu kunoonyereza ne tukomawo ekibuli waliwo omusirikale bamuyita Edward Mugwere mulala Makirini Brenda n'oyo kamishona batandika okukwata amasimu nga bakuba emu kwemu basooka bakubirako abasajja babiri ne bababuuza muli ludawa oli n'abagamba ffe tuli ku mirimu gya ggwanga temutuyita ne ku saidi tetujjaayo kati ne bakubira omukyala kati omukyala gwe bakubira n'abagamba nti Matayo yanvunaana nti kazi n'agamba kale nja kuba mbaddirira kati abasirikale abo bwe bamukubira bagenda okuwulira eddoboozi kati nze mu biseera ebyo nali simanyi eddoboozi bagenda owulira eddoboozi ne batandika kwerumika nti naye no nga ono omukyala nga tulabika tumumanyi kati bamukubira nga leero wayita wiiki ng'emu ofuna essimu eya smart tebasooka kuŋŋamba nti twamukubiddeyo ono nti gwe twakubiddeyo ono kati bwe nfuna essimu ya smart nteekako WhatsApp ziri enamba zonna nziteekamu olabe ku WhatsApp kwebali mba ndi awo ngenda olaba omukyala ng'ate mukyala tali mu gavumenti naye nga gavumenti oba gwekozesa okuyisaawo ebyabo kati ngenda nsooka musindikira voice nga ngamba nti naye nyabo ye gwe oba si gwe nga mu butuufu sikikiriza nga omanyi kati nze ku simu yange nateekako akafaananyi kali hano kati oyinza olaba ennamba nga kuliko ekifaananyi nga tukiriza kati musindikira voice eddoboozi eryanziramu nga lyeriri ery'ekibuli lyennyini kati nkwata essimu yange eyo natuuka n'ogikyusa system essimu gy'olaba ku lwa gavumenti we namalira okulaba oyo omukyala essimu n'egikyusa system kati musindikira nga njagala musika eriyo ne mugamba nnyabo nze taata wange takumanyi mikwano gyange tebakumanyi kiki kye nakola eggwanga mulyoke muntulugunye bwe muti ate mube n'abazadde bange ne ngamba gwe nnyabo omukazi alina ssente gwe
n'angamba mwana wange enessimu y'abalwadde bange ati nze sigikozesa naye nagenze London bwe naavaayo ngenda kujja nkuyambe nesooka nemugamba y'abalwadde bo wagenze London bweba y'abalwadde bo London okimayo kinayo nayo ate nga gy'olina ku WhatsApp bwe mara okizuula bwe ntyo nali nakamukubira ne wayitawo ekisinga 2-3 naddamu nankubira nambuuza nti fayiro eriwa nti njagala nkufunira erooyo nfukosi n'amaloboozi geenina yaŋŋamba nakute nambayo nenjiwa looya agenda kukubira akuyambe naŋŋamba looya yagenze yekaramo gyali n'ensonga zaalimu bw'afaayo ajja kati nalindi awo newabaawo omusajja nankubira naŋŋamba mama fina yampadde nambayo ayagala nkuyambe jangu kutuuke wano e Bukesi nga nkubira ssaawa 2 za kiro neŋŋamba njagala kuyambibwa naye okufa nga ndaba ekyo sikisobola nemugamba ekyatusinkane ku CID ngenda kujja nero nabaga ngenda kujja nero ya wange tusinkane ku CID kuva n'olwo tebaddanga mukunkubira era nali ndi awo nga ndi mukubo motoka gye yava baali bagenda kunkuba nenteekayo wano enkovu abasinga bagimanyiwa bankuba olwamala okunkuba olwo bakuba ki baali balina ekyewuma yalinga mundu in fact nga baali baagala kunkuba ku mutwe kati nenteekayo omukono kati olw'okuba waaliwo abantu ate nga tuli mukubo abantu olwakuba enduulu motoka nedduka naye nagikwata namba plate nayo nentwala ku CID ne bagamba tujja kunoonyereza biki kati okuva n'olwo kasookedde bategeere namba nti ya mama Fiina emmotoka yali ya mama Fiina emmotoka saamanya oba yali mmanyage kubanga emmotoka yali Alphard UBJ 003A nga Alphard eyo ya white mu maaso eriko batintingako akagundi kaliko erinnya lya Spice Diana kugamba kyekigambo kye baateeka mu maaso g'endabirwamu kati bwe bamala kati bino byonna CID nga bwezenga embuzaabuza kasookedde namba bakimanya nti okuva n'olwo byonna byagootaana byasiraana ebe CID ebe unit of corruption bo bankubirako kale bo banyambyeko naye nga tebakoze kimara ng'obusobozi bwabwe bwe buli olinga yagala okugamba nti waliwo engeri omusango ensimbi gyeguwuuta weebale nnyo bali baalya kubanga kati omusango gwali gutambula naye omusirikale agamba nti Museveni yaŋŋambye sinoonyereza ambasada yaŋŋambye sinoonyereza naye nga ate obuyinza bwe kunoonyereza anti ŋŋamba abasirikale abo abalina okunoonyereza kukola ku musango fayiro bagitwalewa mu kooti kati gwe weebuza omusirikale watuukira okuwaayiriza Museveni kitegeeza amupika aba amanyi nti alina connection ne Museveni era kino lwakuba nti nze nganze engeri gye ndaajanidde ku guno omusango in fact nawe ojja kuba oli wano olabe n'abalala abazenganzi kubanga nze nagenda otuuka eri ku embase akulira security n'angamba bakafuna abakazi abasuka mu 14 nga nabo buli we bajja bagamba baagala abaana baabwe nti ambasada yabatwala so ebitundu bwe bawangaaliramu baroopa naye poliisi tekola ki tenoonyereza era ndowooza ekyo sinakyewuunyo kyafuuka ng'enono kubanga kizibu okusanga poliisi ya Uganda nga terimu bifaananyi by'abantu babuze ekyo mu Uganda ekyo kyosimayo bakirivaawo era emisango gye boogera abantu babula buli lunaku kati gwebuze lwaki gwe wali owuliddeyo oba omwaka gwonna nti guyise nga jjo bwe bayanjudde nti emisango biki wawuliddeyo nti abantu abawambibwako abaana nti oba ki nti bakitaddemu saakirabya nno wamma oba n'ogamba nti tulina gwe tukute ajat kati saawa ya leero teri kintu kiyingira mu Uganda nga gavumenti temanyi kituufu naye oli agenda ku poliisi n'agamba ajati ono yatuta omwana wange yamukukusiza abaana bafuluma eggwanga gw'olowoozaawo baajati balina eddogo lye bakozesa oba waliwo omulyango gwe bayitamu nga guliko amaanyi gavumenti gwetamanyi oba gavumenti yekirimu oba ekimanyi nze ate naamanyirawa so kino nkibagamba bannayuganda bannange oba otwala omwana ku ssomero oba ogenda n'omwana ku kyaki ku mikolo awantu wonna
laba omwana wo beera naye ng'omutaddeko eriiso okuleka abaana ewaka gavumenti abaana bawambira ddala. Towaayiriza gavumenti abantu beewamba tubamanyi bebateeka mu drone bannabyabufuzi babakuba emiggo ne bakomawo nga balaaja abo tubamanyi. Kakati gavumenti abaana ebawambe ebatwalibwa. Kakati nze olaba Solomon, nze mu butuufu wano waliwo ebiwayi bibiri. Nti oli ayinza okuwulira nti gavumenti ewamba n'awakana. Nga nze bwempakanya. Nga gwe bw'owakanya. Ne singa bukya ku makya ng'abo abasirikale kugamba ababuzaabuza omusango gwange ne bukya ku makya naye ng'owe bamuwambye. Kubanga kale fayini CMI ewamba era kyo amajje sina CMI ne mu Kenya ne Tanzania naye ate CMI tasobola kukera n'akwata omwana wa myezi 2 n'agamba nti Abamerika batutumye ne bamusala omwana ne bamugyamu omutima biki ne bamutwara. Oli najja n'aropa nti musirikale yankuta ali wali. CMI neremu mukwata, CID, Unit of Corruption, DPP, Human Rights. Bona ne basigara nga bagamba birimu ambassador, birimu Museveni. Bobogera. Anti bekwasa kyekwase. Ate n'ekirala bagamba oli mulalu. Kakati kati katudde ku kino bwe nagenda okulaba nti mu butuufu bwe neetunulamu neetunulamu bulungi nagamba nti okusinziira ate bayithawo omusirikale eyanzijukiza yaŋŋamba nti Matayo bw'oba osobola okwesasuza nti singa oba osobola okwesasuza ogenda ote ambasada naye toleka bujulizi. Omusirikale yakiŋŋamba ali awo ku CID yaŋŋamba rumba director nesesifu mute rumba abasirikale abakwata omusirikale nga yakugamba ebyo kubanga yaŋŋamba nti omusango ogwo ambasada gundi magambo yagambye tetunoonyereza naŋŋamba naye bw'oba osobola okwesasuza genda namugamba weebala onzijukiza era nemugamba nti kasatuuka 223 fayiro ngenda giyimiriza ndinde ne bwe ginaaba myaka 10 nja kukyuka nkimanyi ate bwe naakyuka tolaba nti nze bwe mbalabalamu obudde bwe bantulugunya mwaka gumu n'ekitundu n'oteekako ebyentambulidde ku misango gigatanga emyaka ng'ena kitundu awo naye nze bwe mba nkyusi kakasa gavumenti okunsasula nze okwesasuza kiyinza okuntwalira wiikisi ezo 3 otiisatiisa ekyo kirabika ng'ekituufu kirabika ng'okutiisa naye kyandibadde beta nga amaze okukyuka omanyi nga naakatoloka nina omuvubuka gwe nakubirako naye bamubba bamuyita Waswa nampita ne tugenda awe namuŋŋoona biseera bya covid eyo bwe natuuka awe namuŋŋoona nali nakatuukawo nga nakamuraba bwe nti sinaba kwogera naye ne wajja owerudi nankwata nti toyambadde masiki ate era masiki zaali za buwazi ate masiki nze nazirekawo kozi bakuwamba tetunagenda mu covid kati nze mu biseera ebyo nali mbulako kati n'okutuuka naye ensobi gye nakola eryajjo nabala bubi akadde kange nakabala bubi awo mu covid awo waliwo omusirikale owerodi eyakuba bana amasasi naye ne bamutta kyogamba kyava ku ggwe byonna ebyavaamu kukukwata bwe kiri naye yali akoze ekituufu wali omenya etteeka ate nali menya etteeka nze masiki gavumenti yankwata ate ogyondoddemu nkwate nti masiki ssebo liri lyali tteeka pya nga tuvudde awo twogere ku Jones nga tetunaba nakweyongera wala kakati ekya Jones ono Jones waŋŋamba yali munnauganda nga director wa NSSF. Jones yakula kwegamba nga bano abatuuze betubeera nabo Uganda erimu buli tribe oba buli gwanga buli nsi buli muntu ajja mu Uganda kati mulimu abanyarwanda abajja n'azaalibwa wano n'akulira wano
nga mu butuufu bw'omulaba toyinza namuyita munyarwanda. So erimu emirembe. Emirembe kubagwira si kuba nansi. Matayo. Ekyo kimanyikiddwa. Kubanga abanansi juzi narabyeko ku mawulire nga UN ngegamba eyagala leeta wano security abatukuuma. Walabye Museveni nga bwe yagana nti nedda tusobola okwekuuma. Amagye tegaliwo, poliisi okategeeraako. Naye kati omusajja bamwokeza ne paasi wano mu kifuba ayogerera amagye mu ggwanga n'agamba ffe tetulina kye tumanyi. Okategeeraako. Kitegeeza kati security tuzanyanga kugamba nze bwe mba njogere yagudde ku paasi. Kweri ogeza bugeza naye osobola okugwa ku paasi. Akyesansa baga naddamu n'agwako. Ngeza bugeza. Era kituufu ogeza bugeza naye nze kyengezaako okukulaga nti ne bwe yandibadde agudde ku paasi era amagye kale security yandibadde enoonyereza oli omwogezi w'amagye kyeyayogedde nga tanakyogera. Bandibadde banoonyereza ne boogera amazima naga yagudde ku paasi alinamu ensimbu yagudde ku paasi. Naye kati bw'olaba oyo ow'amagye pulezidenti agambye twesobola naye mwe ab'amagye mugambye tetulina kye tumanyi kitegeeza eggwanga teririimu ki tebasobola. Ndowooza bakyanoonyereza. Ate batugamba notugamba nti abayekera b'EDF bangi osanga be bamwokya paasi. Ngeza bugeza. Era kituufu naye nze kankubulire Solomon. Nze kasookedde embaawo kuva buto. Nali neewara seetaaga okusobya ku muntu kubanga nze nina ekintu tugende mu maaso bwe nfuna okwekanga nenfuna kati bwe neekanga omuntu singa omuntu yenna nkanga oba nenfunamu okutya omuntu osobola okwetta oluusi neweerabira oba newabaawo ekintu kyonna ekijja singa mba nkyuse kuba kati saawa zino n'enkoko entiisa n'enziruka. Jones gyali Jones oyo akyawamba abantu. Ekiwamba abantu mu Uganda gye kiri kikyaliyo naye nga ye Jones namala okukonfaminga nti yafa. Nga sawulira ku kufa kwe yadde okuziika wane Uganda ofa ne tutamanya. Jones oyo teyali Munnayuganda. Naye yali akolagana ne Bannayuganda ate akulidde wano. Matayo, Jones yakuwamba teyali Munnayuganda. Yali waawa? Yali wa Zimbabwe. Zimbabwe wane ew'omugenzi Mugabe wane. Otyo Jones oyo yakulira wano n'abeera mu bino ebyabaserebu kubeera nga muntu w'amaanyi ate nga ndowooza engeri gye bawambamu akasente baba nakangi kubanga nafunako information yali abaddeko ne Zari nga boyfriend we. So yakulira wano Oluganda alwogera ng'ate ebyamuno nga obanga ddiiro obanga mubbi wa muno ng'agenda atwala byabba wano ng'atwala ewaabwe. Zimbabwe baali bamwogerako nga mutunzi w'amafuta era businessman ow'amaanyi. Kati mu Uganda ate n'erinnya lye si ye Jones yani erinnya lye tuufu ye Ganimbi. Ganimbi. So yafa atya? Yafiira mu accident. Era nayo byava ku ggwe. Ekyo ndowooza Katonda ayinza okubanga yakinkolera olw'ensonga nze nga bwe nkugambye kasita kino bwe mba nkyogera oluusi abantu bayinza olowooza nti neewaana oba kukola ki oba oli mulalu. Naye nga nze buli wenjiwa ettondo limu ery'omusaayi oyo akinkoze kiba kigenda mutuukako era waliwo abantu abantambulirako ba security naye bwe bagenda kuumiisinga kino nkikugamba bagenda kuumiisinga okunfuna bwe banamala okumiisinga bwe banaddayo mu ofiisi zaabwe bagenda kuva mu opposition gye balimu era gwe bonoowula nti waliwo bano bendabye batuddeko wano si beebo bwe bonoolaba nti waliwo barakisi eyeekubyemu amasasi ng'ebisonga tebitegeerekeka
omanye nti babadde bagezaako okuntambulirako olwo bigenda kubaawo ddi mu mwezi nga gumu mu maaso otyo nze nina abantu kati nze engeri gye nazaalibwa ekisooka nabagambye nti nsobola okulaba ekintu ekyannabaawo abantu muyinza olowooza nti ndaba mu Uganda naye ne CIA ekintu kyeteekateeka myaka 10 mu maaso kimanyi kati kiki kyolaba CIA eteekateeka ki ebyo tetugenda byogera wano bijja kuba olusinga byaffe babiri eki ekirala kyolaba kati naddala wano mu Uganda naffe Musisi agenda tulumba Musisi oyo ajja mu maaso nga 235 naye nga ajja kujja wano ekyo kati ekyo kya Musisi waliwo amazzi kwegamba oba kiri mu butonde ensi egenda kukyukamu Amerika yonna egenda saanawo ku lw'amazzi zi China zi France amazzi gagenda kujja naye nga olaba nga helicopter wetambulira kati amazzi yerevo mwe gagenda okugira nga ekizimbe oba ng'emmotoka nga bakuba essasi neruddukira ku speed n'emmotoka omuyaga bagenda ogiwuusa ebyo byaddi ebyo biri mu maasoko biri mu 240 ensi yonna esaanewe eddewa kati ebyo bwe naabyogera kubanga nze nemabegaawo in fact kino kankibanyonyole yadde gavumenti nze mwampisa bubi mwasima amafuta mu ttaka ne muteekamu bipayipu bino biba European Union byaleegaana Musisi agenda bisitulayo abikube warara mpozi nti gavumenti bwe mumala okuzimba muguleko ebyuma ebyalizaavu mubitereke kubanga buli ne bwe tunaabeera ne sente tujja tuka nga tetukyalina kyazikozesa obugaga bugenda kudda mu mmere obugaga bugenda kudda mu mmere abazungu abasinga obungi bagenda kufa n'okusinga kiki kyosuubira abanaasematuka be bano abagenda okubeera ngeno bano bambasada abajja eno ne batumalako emirembe bwe batyo abanaabeera mu nsi then kati wano mu Africa Kenya amazzi gagenda gyabuluzaamu emirundi 2 Tanzania 240 Tanzania amazzi gagenda kukuba South Africa Lesotho Madagascar Uganda oraba eyo paaka enkadde eyo yonna mwazimba mu mazzi eyo yonna ekizimbe kati katugeze nga bino ebizimbe byammwe bino amazzi gajja kubeera mu fulo okutandikira ngeri ey'awaggulu naye wano waliwo nina sikeeki zange ze nali nasiiga oba singa mpisoli tunaziraba kati amazzi wano e Uganda omanyi nze nganze kino kankinyonyolera nakyo bakitegeere kubanga biwanvu bwe mbaako singa wabaawo ekintu ekintuukako mu future nammwe abantu kijja kujja katugeze singa bakutta leero naffe tugenda kufa tuggwewo temugenda kufa mugwewo naye gye bujja mu maaso mujja kufa bubi nga oba muba mugenda kufa nga temulina kye mukoze ate kati fe abataabiriimu anti kyengezaako okulaga nti kati nze mu mwaka gwa 2009 we narabira nti mu future bwe ndibanga ndi waakuwasa ndina okuwasa omukazi alina amaaso ga bbulu simulabangako temulabangako kati we bali 10 mu Uganda wano wano Uganda waliwo omu mu Thailand Bangkok waliyo omu India Kashmir mu America yalimu America yafa Ethiopia Nigeria waliyo ngabana ani yakuweereza list yaabwe jukira nze nagambye ndaba ekituufu nabo bakulaba in fact waliwo omugwe n'akalaba kaali wano
naye sigenda genda nnyo oyo muwase kigwe ekyo why kakati bwe okuwasa abo abawala nze katugeze nze bwe mpasa omuwala owa bbulu kubanga mu future tugenda kukyuka ffenna tugenda kyuka nange ngenda kukyuka iya bona oba otuuseyo ojja kyuka ngenda kufaanana nti kati abantu abaddako amazzi gano bwe ganamala okuba nze kino nkibagamba oba munakitwala mutyanga bwe munakitwala bwe munakitwala enkuba egenda kutonya okumala emyaka egyo leero enkya n'eggulo na luli kati olaba kino ekire kikubye ne tudduka kwegama naye embeera ejja obugaga bugenda kudda mu mmere eyatereka emmere nga gwaliko weebale nnyo omuntu omu ojja kuba oyamba abantu nga 100 nga bakusinza nga bw'olaba oli omusajja owewaffe oli eyafa busaka ng'omuntu bamusinza nga Katonda Matayo toli mu kutiisatiisa bantu kakati ekyo ng'okivuddeko tugenda kukyuka nga omufirika omuchina omumerika ffena nga tufaanana kintu ekyo nga tulinga namagoye naye tujja kubaamu ebika ono namagoye gundi ono namagoye wajja kubaamu ebika kati tujja kuba n'amaaso ga mirundi 2 n'enviiri za mirundi 2 kati amazzi gano bwe ganamala okukuba gajja kutuuka n'amazzi gacu kubanga obutonde bugenda kyuka nga n'amazike nga nezike lirina sikini ng'eri wano terikyalina byoya kati n'enjovu ebeera ne sikini jja kuba n'olwoya nga lunene ezo embwa zigenda kyuka buli kitonde kale oba obutonde kimu kijja kubaamu bwe kikyuka ebyo si bya myaka ng'enkumi nnyo okuva kati bitandika 253 abakazi bagenda mala emyaka 5 okweto emyaka 7 n'ekitundu okwetoloola ensi yonna nga tebazeemu kuzaala kati banaddamu okuzaala we wagenda okuva buli muntu yenna ng'omukazi katugeze nti waliwo omuchina yasigalira wano n'omurussia yasigalira wano n'omumerika nga bw'azaala omwana afaanana omunayuganda gwazaala omunakenya gwazaala nga ffena azaala kimu naye ng'enjawulo eri bweti mujja kubaamu abalina enviiri za white n'eza yero enviiri za black zijja kuvaawo tujja kubeera n'amaaso nga ga bulu n'aga brown nga bino ebyomunda nga kino ekyandibadde ng'ekya black nga kya brown then n'entegeera mu bantu egenda kukyuka eddirire yeeyongere egenda kukyuka kati nga Katonda oba yatutegeerera nga tetukyategeera tujja kubategeera kati Solomon nga bw'okola wano ku kamera nga kamera gy'omanyi tomanyi kuvuga motoka tomanyi kuzimba tomanyi kukola kinaye kati oyinza kubanga omanyi kamera omanyi kuvuga motoka osobola ogenda eri n'okola kino n'okola kino kati buli omu ajja kuba ategeerako kitini kimu ku kimu nga gwe bwoba otegeera kamera nga nze ne bwe mba nfa ntya nga sobola gitegeera enkyukakyuka egenda kubaawo Matayo nze kunze n'olimba ebyo byonna bigenda kubeera ku planeti eno oba endala kati olaba Africa musisi agenda okukuba agenda ajawuluzaamu wagambye atandikira Kenya oba Kenya mazzi bigenda tandikira eri mu bazungu kati ffe wano kati olaba nga oyo musisi yakubye ettake musisi ajja oyo w'ettake kalinga kabonero just akabayisizaawo buyisa nti tujja kati musisi ajja ettake ajja mu maaso America egenda kubuutukira bubuutikizi egweyo bweti yonna oba ebitundutundu kati kijja kuba bwe kiti obwengula bugenda sooka bukwate olaba buleete ekigundi ekya rawundi kati omuyaga guveere waggulu gukwate mu ttaka nga kano akagundi olanga bw'oyoza blanketi n'ogifunya n'ensoka eno etambula bweti kati bw'emala okukwata amazzi gasituke nago gateekemu ekituli ebiseera bino byenjogera 240 amasimu gajja kuba tegakyaliwo nase ejja kuba yakyankalana bino simanyi tekinologi ebyo bigenda kukoma kati
betunamala bwemala omuyaga nga guva wansi gutuuka waggulu kati gusitula amazzi gabeere mu leva eri gye nagambye so kati omuyaga gujja kujja nga ekizimbe nga tegunaba nakutuuka ng'ekizimbe kyagudde dda ebibuga nga byagudde dda byaweddewo kati wansi musisi ejja kuba etokota yokka nga mu butuufu omuntu ne bwogamba nti kawegame mu kizimbe omuyaga guyitewo ng'omuyaga gwoka gusobola okitwala nga wansi musisi yokka esobola okisuula kwegamba ekintu ekijja disaster mbeera mbi oba kukyusa butonde Katonda yagenda okukola ebyo ye agenda okikola so kati bwano saawa ya leero bw'olaba olutalo luliwo America ne bwekuba nuclear ne bwe balwana ne bakola ki ekiriwo kiringa bwogenda kusomero n'osobya abasomesa ne bakukuba mu butuufu naawe n'olaba nti bakukubye naye n'otuuka ewaka era nga balina okukwongera okitegeera so kati ffe ne bwe saawa zino abazungu ne bakeera ne batukubamu ebirwadde kubanga olwadde waliwo ekirwadde ekijja ne bwe banaatukubamu ebirwadde nteekateeka za CIA ne bwe banaatukubamu ebirwadde ne bakola ki kiri kijja tebasobola kukidduka tukisanga kyo kijja gye tuli ffe tukisanga mu maaso ne bwe tunaasaba tutya ekyo kirina okubaawo mu butonde oyogedde ku kirwadde ekijja kirwadde kyekyo abasajja bano balina bye bakola ebimu byesitagenda kwogera nnyo naye nga bagenda kusindika ebirwadde balina ekirwadde in fact nenagwe nabadde ngambyeko nangamba nti yamaze dda n'okiraba mu Equatorial Guinea bagenda nakujjawo nera mujatandika kulaba wano Kenya Congo wa bajja kujja nga abarambuzi baje ne busirinda mulowoozo babaze n'ebigundi eddagala lyabwe batuuke babisumulule kati banamala okusumulula bo bagenda kusooka bakireke wano bagende ewaabwe bakube ekitonotono kiteyo abantu nga 3-4 tugambe nti kiri buli wamu kati wano basumulule oligino oba ekikambwe kati ffe tutandika okufa kubanga balina enteekateeka ya kukendeeza bantu ate eri ewaabwe lwakuba nti kati bino byenjogere babiraba mulimu abasuubira kati wano ng'Uganda nti ndi mulalu tibyenjogera bya bulimba of course ne kino kankibagambe nti ngenda nenjogera ekintu ne wabaawo abasumba abamu bamala okuwulira ku neeti n'agenda mu kyaki n'aragula n'agamba kino kijja kuba bwekiti kati ng'oyo musisi ani eyabba information yo n'agenda mbu abyogere waliwo abantu awo era basumba kiboogere omu nawuliddeko oyo ogundi kakande ng'abyogera abeerako ku intaneti nga ndowooza era babiteega ani omulala bali eyo ngwe mukono mpulira waliwo n'omusumba gwe bayita Mbonya ayogera nnyo ebinaabaawo simanyi abo ndowooza abo kati so kati abo bo nja kubafunira bekinaddira era Katonda yamanyi naye nabo bajja kisasulira nze simanyi kubanga entalo nze sinza azeerwanira mpozi nwana nga nkyusi so kakati ekintu ekyo gavumenti abazungu abajja wano okwefuula nti bazze kulambula abo mugobe embwa abo be bagenda okuleeta ebirwadde era nze waliwo ennyonyi ze nayogera ennyonyi 17 ezigenda okugwa ennyonyi ezo zigenda kugwa mu bibuga ebyenjawulo ennyonyi 17 kati okugwa zitya okulandinga oba okwekatawo in fact zijja kuba za basaabaze wane Uganda si wano oka kwetoloola ensi yonna ennyonyi 17 guno omwaka n'ogujja guno omwaka ennyonyi zigenda n'ogujja ennyonyi 17 emyaka ebiri ginagendera okugwerako nga ennyonyi 17 zimaze okugwa kitegeeza neewala ennyonyi kati ennyonyi zino mujja kubeeramu abantu abo abatambuza virus ezo ng'ayagalanga okugireeta ekongo olwo nti ennyonyi yagudde mu kibira eyo bona ne bafiirayo mukama agenda tulwanya kati aweebale nnyo nga twesiimye kakati kyembadde ngamba nti
Bannayuganda abasinga munawula nga njogera kino. Kasooke tuwummulemu katono nnyo tukomewo otubuulire ekyo. Musigaleeko tukomawo. Abadde ateekateeka okwanjula embaga oba omukolo omulala gwonna, sooka owulirize bino ng'omukolo gwo tegunnafuuka gwa muzizo. Ng'abagabo b'emulema ku Nakatanse so okutali minyonyonto. Ekibiina Kitokiya Group kintumye enkubbireko nti be bokka abayinza okuluŋŋamya omukolo gwo gwe wamma n'ogweyagalirako ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Batokiya Group bazze n'obukugu mu kuwoomya olulimi Oluganda n'Olungereza nga buli kanyomero ku mukolo bakafuula kitonto ggumbya, kubanga bwe bakwata busoomo okulambika tebabavaako nga temunnatyabulaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera. Bakubireko ku nooti 7 nooti 2 7 nooti 754 weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. Abalungi abeekumidde ku SK Media mbeebaza nnyo, mwebale nnyo okutugoberera. Ebigambo bikyali bingi ebya Matayo ndooza mbiwulira. Mbula kubeera nga kumpi buli wiiki mubaleetera abanyumize. Munaatera kusimba layini wuwe oba abalagule bulaguzi simanyi. Naye kale awo nawo tujja kutuuka. Obadde okyatunyumiza Bannayuganda waliwo ky'oyagala obbagamba. Bannayuganda kyenjagala obbagamba kiri bwe kiti. Nti nga tonaba kunjajinga nti ndi mulalu oba ndi ki. Sooka olindeko kati niorabe, kubanga kati olaba bino byenjogera. Ensi zino ez'abazungu bo already bakisuubira nti wayinza okubeerawo embeera yonna. Katugeze ng'ebyo ebyokulwanyisa bye balina nti wayinza okubaawo embeera yonna egwawo. Okitegeera nti embeera eyo singa egwawo banaddukirawa. Okitegeera so kati ffe tulina okuba nga twerinda. Gavumenti terina kukkiriza buno obuzungu buze wano okutukunamira kwawejja wano nti semaye baze kulambula. Bwe kineetaagisa Africa yandibadde omusolo gw'ebyobulambuzi ng'egulya kitini. Tetugwanika ssente tuziveeko, tulina okukulaakulana. Ate munaakulaakulana ki nga mufa? Covid bwe yajja era temwakulaakulana. Abazungu balina enteekateeka nti ffe bwe tukendeera bo bajje wano. Ekyo kyo CIA kibala naye ekibulamu ka pulaani y'okugenda ku mwezi ku pulaaneti endala simanyi egaanyi. Kati ekyo bannasa eteebereza ensi ejja kusaanawo bo balina okudduka bagende. Kati ekyo waliwo in fact ng'ebyo tebinaba na kutuuka. Waliwo flyers naye nja kuzikunyonyola nga nkulaze sketch ziri. Abantu balabe sketch eyo gye nasiiga nga bwe mbanyonyola bategere ki kyembagamba. Banyonyole kuba sketch kati eri mu kuyitawo ku screen bagiraba. Kakati waliwo ekintu kye naraba naye kino kyo tekiri mu 240 tekiriwa, kiri mu bufunze 225 mu biseera awo ebyokulonderamu. Waliwo guno omusana ogwaka. Waliwo flare oba waliwo obutimba obuguliko. Obutimba buno busengejja omusana kugamba nti bwegubanga guka ku nsi teguba mukambwe. Kati obutimba buno bwali 5 naye essaawa ya leero kuliko 3. Obubiri bwalagawo. Obubiri buze nga busaanawo ku lw'embeera y'obudde. Okusinziira nti heat eva waggulu ate obutimba buno tebukolagana na gundi zino communication oba waves ez'amasimu satellite ebyo network. Kati obutimba buno mugenda kugwamu ebituli bijja kubanga 4. Ebituli bino ekigenda oleetere ekyo ekintu waliwo ebisowaani nga bino waliwo ebisowaani ebitera obeerawo ku UBC ebinene. Kati waliwo ebisowaani ebiri mu Russia biringa bisaawe nga 6 bikuba sigino waggulu. Kati sigino ezo zikosa obutimba obwo bakigenderera. Bo bali mu tekinologiya waabwe. Kati sigino eyo bwegamba buli webanga kuba ugamba waliwo wobeera nga ku WhatsApp essimu olw'okugikozesa ennyo n'ebuguma. Kati sigino ezo buli wezibanga zambuka ne ziyita mu butimba obwo. Obutimba obwo bubanga obubuguma bwe bapikamu. Kati obutimba buno
bugenda mu ebituli bina. Ekituli ekimu kijja gwegamba bujja kujja orabe bate nga ligenzemu ekituli omusana engeri gyokubamu engeri gye kayitamu ka flares kalaba kare kati bwe bugenda okujja ng'olwo bujja kati omusana gugenda kuba gukuba direct kuva ku njuba direct wansi paka ku nsi. Kakati obudimba obwo akamu kagenda kugwa mu park eri mu Vietnam wakati yansolo kiringa bagizimbanga paaka ndoza njakula kuchakalirayo. Kati waliwo wali akadiba waliwo amazzi ga bulu kalinga ka swimming pool ka flares kamu kagenda kubomu then akarara kagenda kuba mu kitundu bakiyita Koralipe kiri mu Thailand kalinga kazinga Koralipe kali mu Thailand akarara we kagenda okuba akarara akokusatu kajja kuba mu America waliwo mu Michigan waliyo base ya maje naye ya America kajja kuba mu America munda wakati mu base mwenyini ya maje akokuna kajja kuba mu Russia munda mu Russia waliwo ebitundu nga wamu obudde bukya walala kati bwe kana amara okubamu kati force eri ekyusa obudde ejja kayambako okugeja kasukulume ku bulala okugejja katya kwegamba nti bujja kujja nga buli mu saizi ey'ebikondo nga bino ebitaala by'amasanyalazi ebyokumakubo naye bwe kana agwa mu Russia kati engeri obudde gye bukyuka mu kampasi bwetambula kati ejja kayambako okugeja kave mu saizi gye kagiddemu kageje kwegamba kibeere musana nga guyitamu munene kati bwe gumala okuba ebbugumu lijja kuba lyokya n'okusinga ku lino sitiiru eyo kyebyuma ukakasa ekyo ekintu kati ekintu ekisobola okuyimiriza ekyo bajjeko ebisowaana ebiri mu Russia bwegaana kuba nayo tekinologiya emwagala naye kati nze kati olaba Solomon nze bwenkera nemanya nti ogenda kugwa mu accident bwe nkutunula nemanya nti ogenda kugwa mu accident ne ngamba n'ogaana nze ogwange guba guwedde gwogugwo ogumaze kati nze kyange kiba kiwedde oba ofudde oba okoze eki ebyo tebinkwatako kubanga nze ne bwenkera nemanya nti waliwo accident egenda kugwa wali oba mu katale bwe kati ne bwe kati abantu bagenda kufa bangi ne ngamba nti mukole bwe muti ne bwe muti ne mugaana nze olomba nanyuse dda ng'oli wako bwenywera nakacyayi kati 2018 ninabe nagamba nti waliwo eryato erigenda ogwa eri boat cruise eyagwa ne baseka musiru wono awo mu katale bamputanga na mulalu naye bwe yagwa buli omu yatandikanga okujja oli mutuufu kyoyogedde kyaddala naye ebintu bino byoyogera abantu nga bibatiisa butiisa naye tolinayogerayo ku kirungi nti bannange ekirungi ekiriwo nze kambabuulire kino kankigambe ne gavumenti bwe tubalabalamu katugeze ng'empigi mitiyana gavumenti erina okwalenjinga abantu abali eyo empigi bonna nebajja ne bakuŋŋaanyiza wano kati esaidi z'empigi ne bazimbayo ebibira kwegamba gavumenti erina okukola enteekateeka ku ssaawa ya leero balina okuzimba ebifo ng'emmere balina okuzimba ebifo ng'emmere esobola okuwangaala myaka 10 ng'abantu kubanga abantu nkugambe nti tulaba nti ssaawa zino nti poliisi etuwamba ekola ki naye bajja kufangayo nnyo okulaba ku bantu omuntu yasuza atya yalidde atya bankubire ne kasimu webale nnyo emmere wafunye nga baleeta ennamu poliisi eyawano nga yekuba nga tebaleeta mmere enfu kabaati kakati tulina kati nze nga bwe nagambye nti waliwo ebinsookako of course nga bijja biddako kati kino kyenneebaka nenzuuka nga ndi mu kifo ekirala nga bikibuka kati enkuba egenda okutonya wano e Uganda kwegamba egenda kuba ate yanjawulo nnyo ejja kuba yakyewuunyo enaba yakyenvu enkuba ganaaba gookya amazzi kati ejja kuba bweti nti ejja kuba etonya nga wano e Kampala
katugeze Kampala yonna ng'enkuba etonnya okumala emyezi 3 nga tekya nga kati nga bweba egenda tandika nga tugenda ng'emasaka wano bwemala emyezi 3 n'erumba emasaka nga tukomawo wano nga tuva wano nga tugenda ng'ebunyoro naye gwegamba nkirese ng'ekizampo naye tewabawo asuubira nti wano mugenda beerawo era ekyo nkyogera kubanga mwaka kyogo guli bwe watugambye 200 otutiisizza nno munnange si kubatiisa kubabuulira kituufu abantu tuteekateeka pulaani tulina pulaani za myaka 3 egijja pulaani muziteeketeeke naye ne Katonda alina pulaani ze kati olinga aga Katonda ayagala tusaanyaawo tatwagala ayagala tulaga nti gyali yatulaga mu covid ne tukkiriza ne tuvunnama nze kyekiri kyengambye nti gwe oyinza okusobya ne babaawo abakuba naye ng'ogenda tuuka waka bakole ki kati kiri kyali kyaffe bantu fe abakyekolera nti abazungu be bakyeteerawo naye nga kino Katonda kyateeseteese kirimu abantu abapya kirimu okukyusa amazzi bwonagala amala ofuka ga green test ejja kukyuka ebenga ey'entangawuzi nze Matayo sirya munyu naye mu bantu abatonde bw'abajja teri n'omu agenda kuba nga alya munyu olowooza aliyeni tezaatuwambye edda ekyo kiri mu butonde Katonda akyusa naye emyaka emeka nga takyusa era agyakukyusa ffe dabayo ffe twakoze eki kati gwe kyoyita omwaka Katonda akirabanga eddakiika kituufu kyekyo kati tuyinza okuba nga tuvudde mu myaka gya 1,200 nga tulaba embeera ekakanye naye ng'ebintu bize bikyuka kati nga Katonda alina bye yateekawo mu maaso nga ye agamba mu ssaawa 2 ezijja gy'emyaka nga 6 weebale nnyo nga ye bw'atyo bw'akiraba so kati fe oba kibanga ebbanga lyetumaze lyonna twali tetulumbirwangako kirwadde kya covid kituufu ekiggazaawo ensi yonna naye covid bwe yajja mu butuufu ne Museveni yagamba nakati tajjangako masiki weebale nnyo n'abaali beeyita bakifeesi baakakana ne bagamba eno embeera yo kate ng'ajjukira nti covid yaleetawo bintu bingi so kati nze kyenyinza okugamba abantu gavumenti oba si gavumenti ya Uganda kubanga kati ekisooka entambula zino emmotoka zigenda kuvaawo so kati gana amafuta agali hoyima kubanga n'emyaka egijanga 10 mu Buganda mujja kuvaamu amafuta kati gana amafuta agali hoyima Katonda oba yakiteekawo ng'okutugondezaamu obulamu nti tujja tuuka wabadde wayita emmotoka zikoransi ng'amaato ge gakolerawo gakorawo ate gatya anti buli wamu wagendagendawo amazzi awali tewasuubirwa tudde ku transport y'amaato weebale nnyo so kati gavumenti erina okufuna abamu ku ba expert ab'omugaso abazimbi ab'amaato abagenda okuzimba ebizimbe simanyi seminti mukozesa wabubbe kasawo wilbaro wali tolina kubbako yadde weebale nnyo kubanga ekintu ekijja kyamaanyi ate kankujukize kino nti nawambibwa naye ne Africa kisoboka okuwambibwa ekyo sijja kyogera ekyo sijja kigendako nnyo naye nze kankabalekereyo nawambibwa ne Africa kisoboka lwaki tugamba abo abakuwamba babawamba ffe mutwagazaaki ate kati kambuuze abantu balyeyo beebuuza ebintu byoyogera no spiritually biba binene kituufu abamu bayinza okwebuuza olimu olu alien wali otuddeko mu kizungirizi kyabwe nga gye wavudde kambanyonyole kino so kirungi nnyo nga bw'okyogedde kambanyonyole kino wajja kubaawo abasigala nga banoonyereza nze nja kunoonyereza mu nsi muno nze nazaalibwa 97 waliwo omukyala gwe nasikira yafa mu 96 wabula omukyala oyo yali eyo mu bazungu ye yali talaba naye nze ndaba ye yali ali omunyu nze sigulya yafiira ku myaka 85 babavanga ndowooza y'oyo
kakati nze kambanyonyoleko kino kasookedde embeerawo nakafuna challenge zineeralikiriza abantu basatu nga Jones y'omukubo oyo mbuyaga oyo taliimu oyo n'okumutta wamutta nze sinze kakati essebu omwaka gwa 2015 mwezi ogw'omusanvu waliwo omwana eyali azaaliddwa nga ekitangaala ekyo singa kyali tekinaba kunkuba ye yali agenda okutuula mu kifo ekyange naye omwana oyo afiira mu California 2015 bwali bwana buto bubiri ne bulwanira ddole akalenzi ne kafuna emundu ne kakuba kasisita kakamasasi naye nga balwanira ddole kakakyogo 2015 mwezi ogw'omusanvu nga 23 omwana oyo muwala mukuru we yamwettira kati oyo n'avaawo nesigala nga nkyaliwo omu kwetololera ensi yonna tutuuka mu Bampamba 2019 kati engeri gye nawambibwa ntuuka mu mwezi ogwokuna kubanga nali manyi nti ngenda kufa mu mwezi ogwokuna waliwo omusajja yali agenda okukulietinga oba yali agenda okuvaamu omwana omusajja oyo yali dokita nga wa Kongo dokita oyo abayekera bamugwako ne bamutematema ne bamutanga bamugamba nti yali asomesa ku Ebola ne bamutanga bagamba nti Ebola si kirwadde wabula Ebola Sitaani era dokita oyo jamunoonyerezaako naye yafa mu mwezi ogwokuna 2019 olwo nga ndi mu buwambe kati omwana owookusatu eyali kata antwale afiira mu Tanzania 2020 eyaliwo ng'eyali ateekateekeddwa kubanga ekitangaala kiri kasita kijja ne kikubamu awo kati gwe oba ogenze oba kati awo ndowooza naawe awo Katonda aba akulonze kati omwana oyo baava ku ssomero ne bagenda okunoonya ente yali ebuze empologoma n'ebaliirayo bonna basatu n'ebatta so kati okuva n'ekyo nga bw'obuuza nti omuntu ayinza okwebuuza ki ku nsi kuno omwana addako agenda kuzaalibwa mu bana abapya abagenda otondebwa bali be watugambye abakazi banaamala ebitonde byonna bwe binaamala emyaka 7 kitundu nga teri kizeemu kuzaala kati wanaabanga wabulayo omwaka gumu wajja kuba yazaala ggwe wanaabanga wabulayo omwaka gumu ze ngenda kuvaawo ogenda kufa then kati oli wakufa myaka eyo 2006 eyo ndowooza ekiri ogenda kuwangaala kati nze bwe naavaawo bwenti mu mwaka gumu wajja kuba yajja ng'alinga nze kati kambuuze anaatambuza ekigenda wa mu maaso kambuuze gwe naawe olina gwe waddira mu bigere oyo omukyala ye yazaalibwa 1911 kati naafa mu 9 nze nenyingirawo mu 9 naye era naye okubeerawo alina abakompyuta basatu abamuvuganya era bonna ne bafa omu yali ava neye Kongo bamuta yalina magoyi nga basima bya bugaga mukyalo oyo ye Baba Vanga ndowooza yoyo yali taraba Baba Vanga yali talaba naye yayogera ebintu bingi nnyo ebiribaawo in fact n'alagula n'okulagula Barack Obama nti alifuga ku America tiyalaba omuntu omuddugavu ng'ali ku ntebe ensukkulumu mu America so kati oyo omukyala nze gwe nasikira kati gwe Baba Vanga ekitegeeza nze ne Matayo nva kagadi Matayo tuwumbawumba ebibyo tebiggwa malojja tujja kusigala lino twongera okwota obuliro era bwe kiri abantu obagumya otya twetangire tutya by'oyogedde so kati okwetangira byenjogedde byo bijja of course tetulina bwe tusobola byetangira nti ekitako lwakuba nti ebintu bya Katonda bw'aba agenda kukola ekintu ekya Katonda kyonna asooka kuteekawo oluusi malayika ezikulabula naye Sitaani yaagwawo bugwi gwe malayika nze siri malayika just nyinza oba ndi message oba Gabudyeri atuddemu kubanga nange ndi muntu ndi emmere nki teba malayika tebali nga tumaliriza so kati politics wa wano ina kyomulengerako oba ye tomulaba politics nakyemulengera naye kyesijja kigenda kati onakinyumiza bunyumiza nakikugamba bugambi kati
So bannayuganda mbakubiriza nti twerinde mukole akasente mukasevinge esaawa egenda tuka tuzimbe mu bifo ebyenjawulo bw'ozimba embarara ogenda n'ozimbako ebinyoro n'okoma n'ozimbako nti enkuba bwekugoberera okubira beeri nzijja weebale nnyo kubanga wano e Uganda musisa ajja kubaawo naye nga mutini ddala so naye ng'enkuba yo ejja kutonya teri omusana mujja gulaba oluvannyuma lw'emyaka 5 nze kino nza kibagambye awakana kasita nze nkyali mulamu nja kubaawo enkuba egenda tonya myaka egyo then n'ekirala kyembakubiriza mubeere seefu mukuma abaana bamwe musabe gavumenti abazungu bano abayingira nnyo mu mawanga ebatambulire nako kwegamba kati ng'ekyo ekifo eky'Entebbe airport nga bw'olaba nti abaliwo balinga CID babeera ku masimu biki omuzungu alina okujja ne bamwetegereza nnyo ensawo ye tugikebera emirundi 6 webale nnyo nga bwe batuteekako akakulizo nti onoogenda ne bakukebera siriimu n'olyoka ogenda ewaabwe so kati naffe tulina okukanula amaaso sigamba Uganda ngamba Kenya Tanzania n'awalala wa Afrika yonna sigamba Uganda yokka kubanga bintu bingi bye bapulaninga ebimunyiza n'obibagamba ne mulowooza nti ebiriyo naye nga bali mu kubiwakanya of course abawakana naye nga waliwo ebijja kubanga ensi tebeera ku kintu kimu myaka gyonna olunaku ennaku zifaanagana amanya naye ebikolebwa tebifaanagana kituufu basiibulire ddala so kyekyo kyembadde mbatangazaamu bwe tunaaba nga tufunye olunaku olulala of course ajja kuba nkubira tujja kudda naye nga n'ebimu byenaabanda byenja kuba mbabuulira so kyekyo mubeere bulungi nange gye ndi eno mpolampola nina emisango gyange era gikyanemye okumaliriza esebo kale bannaye oyo Matayo ebigambo bye tebiggwa malojja however ntera nnyo okubagamba mu bigambo byange nti omulalu bwakugamba nti wooli olinnye ku musota togaananga kutunulawo so ebigambo bya Matayo bino tubitwale nga byankizo nnyo mukulagula ebimu bisobola otuukirira ebimu biyinza obutatuukirira olw'ebyo bye tuba tukoze oluusi okutangira ekiyinza okuddako naye tulina era okuba nga tuli bakalabakalaba ng'ebyana by'omusota kale nange sijja kugaana kubeebaza okuwaayo akadde okulaba okugoberera okukomentinga abasubscribinze mbeebaza nnyo ekitundu kino mmwe mwakintuma oluvannyuma lw'ebitundu biri nga omukulu ono amaze okuwambibwa tukomyewo ate ndooza mulaba endooza kati ensonga lwaki yawambibwa muba mumaze okugiraba ne mugyekkanya nze sigana kubaagaliza kubeera bulungi mu linnya lya Mukama waffe mubeere bulungi mweraba. At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on abadde ateekateeka okwanjula embaga oba omukolo omulala gwonna sooka owulirize bino ng'omukolo gwo tegunnafuuka gwa muzizo ng'abagabo beemulema ku nnakatansi so okutali minyoonyonto ekibiina Kitokiya Group kintumye enkubbireko nti be bokka abayinza okuluŋŋamya omukolo gwo gwe wamma n'ogweyagalirako ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Batokiya Group bazze n'obukugu mu kuwoomya olulimi Oluganda n'Olungereza nga buli kanyomero ku mukolo bakafuula kitonto ggumbya kubanga bwe bakwata busooma okulambika tebabavaako nga temunnatyabulaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera bakubireko ku nooti 7 nooti 2 7 nooti 754 weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja.